Namanve Industrial Park abamu gye mumanyi nga Kampala Business Park esangibwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Jinja era nga bw'oba okozesezza entambula ey'olukale weetaaga nnusu 2,000 zokka okutuuka mu kifo kino. Wano we tuli waliwo amakampani ag'enjawulo gamba factories ezikola ebintu eby'enjawulo eby'omutindo era eby'omuwendo gwe bye weetaaga nange bye neetaaga. Jangu tulambule ffenna omanye biki ebikolebwa wano. Nze Sharifa Baka katweyongere tulabe. Namanve kifo ekisangibwa mu masekati ga Uganda mu munisipaali y'Ekira ng'ekitundu ekimu kiri Wakiso ate ekirala kiri mu Mukono. Eno ye wasangibwa Namanve Industrial Park oluusi eyitibwa Kampala Business and Industrial Park oba Kampala Industrial Park, ekifo ekyateekebwawo gavumenti ya Uganda ng'eyita mu Uganda Investment Authority okubeeramu bamusigansimbi abateekawo amakolero, ebyumba omuterekebwa ebyamaguzi ag'enjawulo n'amaduuka amanene agalina ebintu bye twetaaga era bye tukozesa mu bulamu obwa bulijjo. Ekifo kino kitudde ku bugazi bwa acres 2,209 nga kyonna kijjuddemu amakolero, ebiyumba by'ebyamaguzi ne woofiisi z'ebyobusuubuzi. Wakati mu kutumbula ebyenfuna by'eggwanga n'okukendeeza ku bbula ly'emirimu, gavumenti yasalawo obwangu okubuzza mu kuzimba n'okutumbula ebyamakolero. Ndowooza tutambudde ku kigambo ky'ebbula ly'emirimu. Nga Investment Authority tweteerawo target tutondewo emirimu miliyoni namba akakadde kalamba nga tukozesa ebibangirizi bino, nga tukozesa bizinensi zino entonotono n'okutumbula bamusigansimbi bannayuganda. Wetwogerera kati bw'okwata Namanve yokka erimu abakozi 2,000. Era okuteeka kino mu nkola yateekawo ekitongole kya Uganda Investment Authority mu bufunze UIA nga kikolera wamu ne Minisitule y'ebyobusuubuzi n'amakolero ekyatandika mu mwaka gwa 1991 n'ekigendererwa kino wammanga. Twalina missoni ya kukola ebibangirizi 22. Wetwogerera kati tuli mu bibangirizi 9 nga kuliko eky'Namanve wano wetudde, tulina eruzira okuliraana ekkomera awo wemulaba Quality Chemicals, ekyo kibangirizi kya bannamakolero. Tulina ebweyogerere wosanga UNBS omwo namwo tulinamu bannamakolero 9. Tulina ejjinja wetugenda okutandika okukola emmotoka zaffe eza Uganda awali Kira Motors, twagiwa eka 10 nawo tulina ekibangirizi. Tulina Soroti already twatandika dda okukola juice mu factory ya government ya Teso Fruit Factory, ekyo nakyo kibangirizi kya bannamakolero. Tulina Moroto eka 4, ekyo tekinnaba kutandika, tunafunayo musigansimbi ayingiramu naye ng'ekibangirizi weekiri. Tulina Embalala SME Park okuliraana Coca-Cola. Tulina Kaseese naye waliyo ekibangirizi kya bannamakolero. Kale omulimu tusenvudde. Okusinziira ku kitongole kino, bamusigansimbi 209 be baawa ettaka okukolerako nga ku bano kuliko bannayuganda ne bamusigansimbi okuva ebweru w'eggwanga. Nga ku 292 abo abalina ettaka, bannamakolero 45 already baatandika dda okukola emirimu kakkalabya emirimu okugeza factory nga roofings weeri ekola, Coca-Cola mugimanyi bulungi ekola, Luka Plastics, Kyagalanyi Coffee, Steel and Tube abakola emitayimbwa bonna bali muno bakola emirimu. Tulinawo bamusigansimbi 12 abali mu kuteekateeka projects zaabwe, bali mu kuzimba era essaawa eno wetwogerera site zonna zitambula bulungi. Kino kize kiteekebwamu amaanyi Minisita omubeezi oba bamusigansimbi Evelyn Anite. So far have 4,725 factories operating in Uganda. Mr. President, I'm very excited
as the Minister in charge of investment, following your footsteps as a vision bearer, to announce that we so far, through industrialization, have employed 1.5 million people. Amakolero agamu gatandika dda okukola era nga gaggulwawo President Museveni ng'eno gye yasinzira n'akubiriza bannayuganda okukozesa ebintu ebikolebwa kuno. I found some useful people. Who are making antibiotics for cows. They are making anti-worms for, I talk about cows, but you can put in goats and other things if you're interested in. However, for me, it's only cows. Then they are going to make anti-ticks. And then they are going to make, there's another line, vaccines, the anti-ticks, I can say it's like anti-ticks, and vaccines eventually. So, I can see that I am in the company of very useful people. So we don't want to go with the Osaka or drugs or any inputs, because we can make them here. Okay. Namanve Industrial Park mulimu amakampuni agakola ebintu ebyenjawulo naye katutunuulire kuba Alpha Sun abakola eddagala ly'ebirime n'ebisolo. Eno ekulirwa Dr. Birungi ng'onannyonnyodde ekyamutandikisaawo ekkolero lino. Okuva nga 1998 twali tuleeta eddagala ly'ebisolo okuva e Bulaaya naye nga eddagala ly'e Bulaaya lya ssente nnyingi wadde ng'abantu abasinga babuuza batugamba nti likola bulungi naye nga twali tetusobola abantu abawansi okulikozesa mu mbeera gye twali nga tulikyagendamu okuva ebweru. So twateesa n'abazungu batuwe entegeragana, batuwe okumanya tekinologi, batuwe engeri y'okulikolamu wano tusobole okukozesa amagezi ag'abazungu tekinologiya bamuleete wano tukozese abantu baffe abamu abantu bemulabye bagenda ebweru okutrainingwa netusalawo nti bakole eddagala eryo wano omuwendo gwowa omulunzi gubeere wansi ate nga bafunye eddagala erya quality ng'ery'Obulaaya. Eddagala lye bakola liyambira ddala era nga balitambuza mu bitundu by'eggwanga ebyenjawulo. Tukolagana n'abakwano baffe aba ABI, Agribusiness Initiative.
tukoze mu districts Kabale, Kiruhura, Mbarara, Masaka, Mukono, Wakiso, Kibuku na Kaseke Kiryandongo. Kati district says tutade kibayita demo farms. Tufune farms ziri zetukozemu ne tubayigiriza engeri y'okukozesa eddagala lyaffe. Abalala balabireko emyaka ng'ebiri oginagwerako nga tukolagana n'abalunzi miliyoni namba. Ekiruubirirwa kyabwe si kyakujja ssente mu bannayuganda wabula okwezimba nabo basobole okweyagalira mu ggwanga lyabwe. Abantu bayigiriza enkozesa y'eddagala kutadiibuuda muntu nakozesa eddagala leero n'ateeka eddagala mu nte oba mu nkoko enkya n'akuwa amagi n'ogawa omwana wo. So tubayigiriza kibayita withdrawal periods, tubayigiriza dosage rates n'enkozesa okozesa omusawo. Tulina abasawo tukola nabo okuyigiriza abalunzi engeri y'enkwata y'eddagala. So that eddagala eryo teritufuukira kyambika